Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga leero avunaana Nuupu. He has accused Nuupu of rigging him of 1 million votes. Ekisooka tomuwuliriza oba bw'oba okkaanyiza nti kamuwulirize kola research. Kaakati eyo bw'etandika musooke muddemu mwekaabireko emyaka emirala 10. Kigambo ku Radio 4 ne Radio 7 Adam Kongo ndine Honorable Fred Mukasa Mbide bwe tuba buli lunaku bwe ruti abatuwuliriza njagala kubebaza nga mwe program eno mugibeera ko buli lwakuna Meja Omuli yankubidde nga bukyanga Honorable Mbide waali ne mugamba waali ajja kubaawo n'abalabwe n'abasindika obaka njagala kubebaza mu ngeri y'enjawulo. Mweri etteeka yayagala leader opposition bamukubeko kalulu ate nga bamukubako akalulu yabadde n'ebintu bingi wabadde ataddemu nti ne deputy speaker abeerenga ludda luvuganya lwe lulonda nga bamulonda mu ludda luvuganya n'agamba ne ba commissioners etteeka lino liteekewo engeri gye balondebwa. Ba commissioner abatuuliza be babaka ba parliament ababeera bayina akakiiko ke batuulako nga ke kafuzi ka parliament. Parliament ezimu ez'ensi endala ziziyita committee of house business, naye parliament endala zibeera ne committee ya house business ate ne commission. Kugamba abo manya bo baagala nnyo ebyokwepikya ngewaffe wano nga wano tulina business committee ate nobuuza ate kati yo noze no bateebe ekola mulimu kikakati n'olwekyo yatusisinkanye finally twabaddeyo mu lukiiko olufuzi olw'ekibiina twabaddewo ne president waffe yabaddewo minister nabaddewo secretary general yabaddewo. Lukiiko olufuzi lwabadde fairly represented mu lukiiko lwe tuyita management committee eyetuulako abantu 11 abava mu NEC buli lwakusatu tutuula okulaba engeri gye tuddukanyamu ekibiina. N'olwekyo twamuwakadde era twakamuwadde najja nannyonnyola ekyakoze obulungi ffe wano abatuwuliza bino twabisomesa dda. Sisuubira ndi mwagala obibaddiramu naye twabimusomesezza ebisinga kati yazze kukola ki olwo nti yazze mu kibiina mwava ayina enteekateeka bye yakola agenda mu bibiina nti abiyitiramu etteeka lyayagala okuleeta ng'omuntu omu kuba eyo private members bill tetwagiteesaako ng'ekibiina ffe situgimanyi. Yazze ejja okugitusomesa naye n'awandiika oguwandiiko nga gulimu ebyafaayo okulonda kwa 1962 Ben Kiwanuka waliwo leader opposition kakati naye nga ebintu bye yaleese byonna tewaliwo ye ku byagenderedde okukola bwe kifaanana kubanga okulonda kwa 1962 wano twali mu Westminster model. Abatuuliza twabasomesa dda wano nti kasita obeera ne presidential model tosobola kuba na leader opposition. Obeera ne gwe bayita minority leader. So omukulu oyo ne mubuulira ne tutunuulira ebintu bye yawandiise n'ayogera ebintu bingi yalesa abantu naleeta bannamawulire kaakati omanyi bagamba nti gyotega amaggwa ate kati gwe abakugoba gye bakuzza ogenda okulaba nga gwoga gwamu. Ne tumubuulira nti mugamba muganda waffe ekintu ky'oyogerako kirina ebintu ebyegasseemu bingi. Ekisooka bwe tutunuulira omutima mw'okireetera tegulina kye guyamba. Ekyokubiri kakati katutunuulira etteeka. Ne mugamba nti mu parliament awo muyina coalition. Ne mubuuza n'agamba nedda. Coalition mubavuganya ebibiina by'obufuzi ebiri mu parliament byegatta biyina coalition n'omukago nedda. Kakati ekyo ne tutiikinga nti ne mubuuza nti eriyo ekibiina ky'obufuzi kye bayita opposition. Tuteekayo
Netugamba nti bwokebera mu tteeka gwe bayita leader of opposition aba ku ddaala lyaki nti lya minister kuba kiri specifically stated cabinet minister. Ne mubuuza nti mu parliament omwo mulimu ko minister gwe bakubako akalulu oba wa government oba wa opposition Nada. Kati obanga wa government tebamukubako kalulu okufuuka minister ate oludde oluvuganya omukuberako ki kuba oyo minister. Kati abantu abagala okukola amateeka temutunuuliranga bigambo nga bwe biwulika mu kamwa, tunuulira emirimu egiteekeddwa ku bigambo lwojja okutegeera wano weetaagawo etteeka oba nedda. Etteeka Ssennyonyi oba leader of opposition limusa ku level ya cabinet minister. Ba cabinet minister bonna bali appointed. Kakati gwate ono wa NUP olonda waaki okubako akalulu omukubako kaaki ng'omutadde mu kaseera akazibu. So n'olwekyo etteeka tiriri mu makulu lyayagala okuleeta. Ekyokubiri wano tulina gye bayita presidential model oba presidential system of governance nti president wa Uganda atatuula mu parliament kubanga nawulirayo abagamba nti n'atayiseemu mu kalulu wa president afuuke member wa parliament nedda kubanga neyayiseemu tafuuka. Tikisoboka. Kiri ekiteekesa abantu ababiri mu parliament ebeera Westminster model nga prime minister yayiseemu atuula mu parliament nga n'atayiseemu era kyeyalinga ekibiina ekyo naye aba ayina otuula mu parliament oyo yabeera leader wa opposition. Oba okitegeera kati enjawulo weeri kakati muganda waffe ono talina buyinza kuleeta tteeka likyusa modo nga private members bill teririyo. Tasobola kukyusa ssemateeka ng'aleese bill ya kukyusa Administration of Parliament Act. Ssemateeka yagamba mukwatako olina okubanga bill gy'oleese oleese ya kukyusa ssemateeka. Tosobola kumukyusa bukyusa nti nkikoleddeyo nakino nekikwatirayo. Tekikwatirayo. Ssemateeka ali express on how it is amended. Yes, ssemateeka wa Uganda yeeterawo engeri gye bamukyusa. N'olwekyo biiru ye tesobola kukyusa ssemateeka. Kitegeeza ki? Kino ekya deputy speaker nakyo tekisoboka. Kifu. Kubanga kya ssemateeka. Why? Mu ssemateeka waffe abatuuliza mba mutunya ssemateeka omupya kubanga waffe ajja akyukakyuka. Aina article gye bayita article 82 capital A. Aina ne article 8 capital A. Kati ssemateeka ezo provisions ebbiri zikutwala ku gye bayita objective number 2 national objectives and the objective principles of state policy. Zigamba okukwata nti buli gwe mwami kungu oteekeddwa okubanga naawe osobola okwesimba ku buli kifo ekibeerako okulonda. Se kibeerako appointment. Kakati gwe bw'ogamba nti bino kati bya ludda luvuganya si bya NRM oyina okubanga okoze amendment ku objective number 2 ate eyo ya referendum. Mugamba n'ekyo tekisoboka. Kati ye muganda waffe ajja kgenda ng'alowooza nti olondayo akantu buli muntu kyowulira kyayagala nti kale nakyo mwekiri kakati nti biiru bagikkirize nedda. That is a wrong proposition. Biiru nfu ekyo nakyo tekisoboka. Nkugambye kiri tekisoboka kino tekisoboka n'asigazaayo kya commissioners. Ti commission tugironde bwe tuti. Etteeka ligamba nti mu bakomishona waliwo bano wammanga chairperson wa commission abeera speaker ne deputy wa abeerawo. Waliwo abagenda obutereevu mu commission olw'ebifo bye bayina. Ekifo ekisooka leader of opposition, ekyokubiri prime minister. Batuula butereevu kuki? Ku commission. Clerk abeera secretary waki? A commission. All of those are members. Kati ate ogambye nti parliament etteeka lino liteekewo nga parliament yonna yeekuba akalulu simanyi kuba commission. Tosobola kuddira
etteeka libagamba nti mmwe mulonda y'ababaka bameka basatu oba bana tosobola kukola tteeka ng'olikolera batono ng'ate babeerako bangi. That is discriminatory. Ne mugamba nti obanga act yateekawo dda nti bano bakwalifayinga butereevu abalala balondebwe parliament oli lawyer ekyo baali bategeeza parliament must make a procedure for their election eyebeera mu rules of procedure si act. So muganda waffe oba ekintu yakitandika mu busungu oba bamumobilizingire eggulu oba bamukola ki abaddiza ekintu kyabwe abagambe kiganye tekirina gye kigenda genda tekirina tteeka mu kisinziira tekirina kiwagira tekirina kibiina ky'abeefuzi namugambe naye muganda waffe okimanyi nti tuli mu nkola gye bayita multi-party political dispensation era nga n'okugigendamu waliwo ne referendamu ne decision ya kooti kati ebyo kasita twabigendamu kitegeeza a political party is sacrosanct mu byobufuzi bya Uganda ekibiina ky'ebyobufuzi kyekikulu mu ndowooza. Independent opinion oba individual opinion eyo right buraiti everi mu chapter 4 ina nateeka ne mugamba kakimwande bade muteesaako nga parliament kubanga political parties and organizations act yeteeka erifuga ebibiina nete tuina yeteeka lifuga independent political leaders nze mbadde ndoza mwandi badde muteesa kati tukoze tutye etteeka erifuga ba independent kwati baina mateeka gabafuga era ne mu parliament bibatabula waliwo n'abangamba baina independent caucus. They are not allowed caucus for what? They are independent of each other even. Ezo mistakes bagenda bazikola bukozi. Naye nga buli independent abeera member of opposition nenga siwa party. Ekikufuula member of opposition kubanga POA oba Political Parties Act yegamba nti a successful party in a concluded generation forms government. Kati kitegeeza abatali part of that party mwete mubeera mu government mubeera bo opposition. Tewola ndi Honorable Nobert Mao afuuka ne minister naye nga akyali ku ludda olukola ki oluvuganya. So n'olwekyo ogambe kino kifu kagamba akizeeyo era bambuziza nti kati akiteeke mu kasero ne magamba nedda ekyalumu mu kasero waba kumpi abaana bayinza okizanyisa ne bakikomyawo kyetaaga kuteeka wala oba kukiwante n'ekigaaya ekyo ekintu kifu kiddireyo ddala akole ebintu ebirala. Is a very brilliant man adde mu nsonga endala nga bw'abadde atambuza politics we abaagala mutomeza abaveeko waliwo abagala omutomeza nnyo vyo nze siraba ng'ekikye simuwulirangako nandowooza zifaanana bwe zityo nze ndaba mpya ogambye katono nnyo leader wa opposition ali ku level ya cabinet minister muteeka ba cabinet minister bonna balondebwa appointed kati webuuza lwaki ono wa NUP yoyagala bamukubeko akalu ogambye kwasero ki mukasero kiba kumpi abaana bajja kizanyisa nga bwe bagamba nti ekyo kintu kya butwa temukisuulasuula kumpi awo kiteeso kye kyetaaga kusuula wala nnyo kubanga kibi nnyo tekyetaaga muntu yena kuddamu kulowooza nti ekyo kyetaaga okulowoozaako tekyetaagisa owe waliwo bamufumbafumba nze ndabanga gwe bafumba nga bakiyiriza ggulu era waliwo namawulire akikwata akola atya ekyo ekintu kyetaaga kuwa kintu ekiteetaagisa kikirye kikigaaye era tutegeere nti ekyatta embwa eyo kwali kugaaya kiri kintu. oli munamawulire akoze ekyo yambuuziza nangamba nti naye kakati olwo bwe baliyisa nemugamba lino etteeka tebasobola ddiyisa era bwe baliyisa tutegeera abaliyisizza ndi be balyagala kuba tewaliwo muntu yenna sinnawulirayo kibiina kya bufuzi kiryagala sinnabakiwulira vundu ekyenkaniddeawo tetusobola nga DP tugenda kuwerekera muntu yenna naye no member wa honorable naye tetugenda muwerekera kuwamba buyinza bwa kibiina kirala tetusobola. So you won't support it as DP? Bw'oba oyagala okulonda minority leader wano gwe bayita leader of opposition bwe mugenda mu kalulu lusaba obululu bungi nnyo bw'otatwala bwa president olyoka olonda omulala. You will not support it as DP? We will not accompany him on the journey.
to deflate and desecrate opposition leadership. Katuta ku ono bajja kuba twogera ku biga bya president leero bwatugambye nti NUP ya Mubba Kalulu mu 2021 that will be coming later on, but honorable mbadde ndaba leero akakiiko k'ebyokulonda kaganye okusaba kwa FDC Katonga okuwandiisa ekibiina kyabwe ekipya ekya PFF, People's Front for Freedom. Erinnya lino baali proposing ne bagende mabega kaawo babawandiike ne kala zaabwe nga bwe twaziraba, naye akakiiko nababeerawo mabega kaawo baddukirayo ne bawandiikira akakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti erinnya lino lifaanaganira ddala eryabwe. Abaddukirayo bali wano bakulemberamu Secretary General waabwe gwe bayita Mulekwa Leonard ngaga nti ekibiina kino kifaanana n'erinnya lyabwe lifaanana n'ekibiina kye bayita People Power Front PPF PFF eyabo Babesije eri People's Front for Freedom PFF. Ate kiri ekya Mulekwa Leonard kiri People Power Front PPF. Era bagamba I think I can read this letter to you verbatim. Bagamba bandikira akakiiko k'ebyokulonda. This is to acknowledge receipt of the above request. Brother akakiiko k'ebyokulonda kaddamu Mulekwa ye secretary wa akakiiko k'ebyokulonda brother Munsasire. Mulekwa ayanukula baluwa yino ayanukula aba PFF. Gabaga, this is to acknowledge receipt of the above request filed with the Commission on 27th August 2024, to which we respond and guide here under. Please do note that Section 7(1)(c) of the Political Parties and Organization Act 2005, as amended, requires that the application for registration of a political party or organization should be accompanied by, among others, a full description of the identifying symbols, slogans, and colors. The submission in your letter dated 27th August 2024 merely state the colors, being white and royal blue, and a symbol of a phone, without full description of the said symbol and the colors submitted for reservation. Further, the submissions in respect of names of the proposed political party, People's Front for Freedom, PFF, closely resembles an already reserved political party name, People Power Front, PFF, which is likely to confuse members of the public. The choice of the white and royal blue as colors closely resemble that of FDC and are likely to confuse the general public. Please refer to the symbol in use by the FDC party. Section 8 of the Political Party Act prohibits the usage of a color, name, or initials of any registered political party or organization. This is therefore to inform you that you comply with the relevant provisions under the Political Parties and Organizations Act governing registration of political parties and organizations. Mulekwa Leonard, Secretary, Electoral Commission, bwati wayanukudde. Akati ekyo twakibulira dda abantu. Era ekirungi abatava ku radio eno muba muyiga. Bwe twali twogera nga tusomesa ku free and fair elections. Edda bwe twali twogera ku kiki DP kye yali egenderedde mu ndagaano gye twakola. Kiba kizibu nnyo candidate agenda okwesimbawo ate okubeera nga yalonda akakiiko k'ebyokulonda kabale n'obululu bwe kamugambe nti
kugamba atenti kyenjagala mutegeere nti abantu wano bebabawo ebifo bakola n'obubage ewaka nti tufunye emirimu era ne batandika okumanya nti bagenda kulya. Nze juzi nalikaawo ku mukutu ogumu n'omwami bamuyita Sebunya awa NRM Kibirige yaliko member wa parliament yo wa Nansana yes Kibirige Sebunya ekiwandiiko kyafuluma nga bamunominatinze kuba commissioner kati ne tujja tubanga tuli ku radio yemu ne Abedi Bwanika naye nga omusajja essanyu pitirivu ali mu kusiibula abawuliriza nga atandise kugamba saize egenda kugira akubira abasajja b'ebyalaani akola ki abatunda esigiri kuganga nazo zigenda kukyuka wajja kubawo embuzi eyaki nga biteredde nti alondeddwa kuba commissioner obwa electoral commission lwali lunaku lwa mukaaga ekyagwawo nange saakimanya ku Mande erinnya lye ne livaako ne baliwandukulula keddala naye nze kyensinga okukulembeza mu kino nti essanyu lye yali afunye wali ng'olaba lya muntu ayambiddwa n'aweebwa omulimu ogwo era ng'agumuwadde kkiriza obagaana ye mukama we era tali muvaamu woligwa wenkola ki wendigwa kati bw'obanga akakiiko k'electoral commission kaliko abantu bawooligwa wendigwa nga bakisuubiza yabalonda kati nga naye yeesimbyewo kitegeeza mu nteekateeka yonna baba bayamba ye okusigala nga yawangula. Ekyokubiri nabagamba nti obululu kye bayita free and fair elections oba nti obululu bwabadde tebuliimu kubba tebakitandika mu kalulu oyina kukibala nga n'akalulu tekannatuuka biki ebikolebwa okugeza singa ekibiina ekiri mu buyinza kiba kiyina obuwagizi bungi mu disitulikiti y'e Masaka kati ne kiddira disitulikiti eyo ne kigisalamu constituency nnyingi kitegeeza kiri mu kwewa babaka bangi kye bayita gerrymandering okwo nako kuba kubba kwa kalulu singa kakati bino ebigenda mu maaso bye bimu ku kubba akalulu akajja mu electoral commission eyo waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu ku bibiina nansangwa ebyali saved mu constitution political parties we zaali opened ne bagamba nti ebyo bikola ki era provision yali egamba nti the existing political parties that existed before the coming into force of this constitution shall continue to exist until Parliament makes a law for the freedom and operation of political parties. Kati ekyo kyekibiina kye bayita DP kyaliwo naye kasita baamaliriza etteeka lino lyennyini section y'omukulu oyo nga weeri tevangawo okubasimpya naye baateekayo ekibiina ne bawandiisa ekya SDP nkulaga nti constituency mwe batafuna bazigatta constituency eyaabwe batemamu bafune bangi naye ne baleeta ekibiina ki SDP ne baleetayo ne bawandiisa n'ekirala PDP SDP eyalimu bamukyala Nabiira abo be bagitandika ne Mabike PDP yatandikirwa mwami Abedi Bwanika LDP netandikibwa mu Haji Ssebaggala ng'akozesa n'obugalo bwaffe zonna baziwandiisa mwami Mulekwa oyo yeetaaga abantu bamunnyonnyole nti mu tteeka eryo lyennyini mulimu nti tebajja kuwandiisa nga kibiina with a name symbols na buli kimu where the state has a proprietary interest kwegamba tokkirizibwa kuwandiisa kibiina nga bakiyita Bank of Uganda oba kitegeera yes ng'ekintu kye state eyinamu proprietary interest tuyina wano movement political system bagiyitanga NRM era kati netukuba mu referendum netugenda mu multi-party political dispensation kati system eyo yo negenda mu abeyance era state yegiyinamu proprietary interest naye ate ne bawandiisa ekibiina nga bakita NRM kakati eyo section gwe mwami Mulekwa yali luddawa kakati tugende mu kooti eyo NRM eyo tugigaana okunominatinga abantu
bwe mugendo kitegeera kubanga twagenda lumunda kiroyizi nga bakawandiisa ne balimba era ne bagenda mwami Bidani n'agamba nti kuno ko bongeddeko o ne bagamba nti ne bagita NRM o ngenda okuddayo mu bitabo nga tekyaliko o eri NRM. Yes, I think I unali mubezi lo student. I think you said that I need to get very clearly. Yes. Akachiko kebyokulonda leero bwe kagamba nti PFF eyagala kufaanagana ne PPF tibifaanaganira ddala era ne batuga nti bijja kubuzaabuza abalonzi obuuza nti lwaki DP bagikutulamu ebibiina bisatu ate buli kimu ne bakiwa omuntu ate nga kiriko n'ekigambo DP. SDP bagiwa Mwami Mabike ne Honorable Bira baali ba DP. Honorable Bira yali akyali na kansala wa Kiso district ku tiketi ya DP ne bakibawa SDP. PDP oyo Dr. Bedi Bwanika ye yaliko mu UID Nkoba Zambogo nga akyali Makerere nga basoma baali ne Honorable Mawo oyo basoma bonna ne bamuwa PDP. Ali Haji Sebagala teri atamumanyi ye ne bamuwa LDP. Ero nga standing for what? Liberal. Okay. Kwa gamba Liberal Democratic Party. Liberal Democratic Party. With the word Democratic Party. Na ye wano PPF, People Power Front, ne PFF. Really? Enjawule enfaanagana eriruddawa. Na ye government ya kuno etayagala outfit eyo ekolebwe kuba giraba eyinza okuba ey'amaanyi mu kugijjako obululu. People Power Front kugamba bo ekibayambira bwe bakikole eno front eno njagala n'okutegeeza nti bwe tuba era mu ngeri y'okubbamu obululu endala singa kizangibwa nga President Museveni ku ballot paper si yajja okusooka waggulu ayina kubanga yasembayo wansi gwe gy'oteekeko akakofiira k'ekibiina weekuba ebifaananyi tulaba oba electoral commission ejja kuwandiisa tugeze ntaddeko akakofiira ka DP. Kubanga enkofiira president w'eggwanga gy'ateekako ya musana kyogamba omusana gwokya n'ekifaananyi wali ku ballot paper nedda lwaki tagijjaako eyebeera kiba kifaananyi ekyo gwe okutwa okumu ne wekutalabika tebakunominatinga tosobola kussaako nkofiira omu yekka yakkirizibwa naye singa kizuuka nti ku ballot paper si yajja okusooka oba okusembayo nti gwe erinnya lyo bwe balireeta alphabetical lijja muteeka munda wano bakola ekisoboka paka lootesimbawo waliwo wano omusajja bamuyitanga Senkubuge siyaasa yesimbawo abasajja bagenda okubulira candidate Museveni nti owange te kati Senkubuge eri S yesembayo eno kakati gwe wegenda kuba munda ate jukira Besigye namba 2 naye ye kimuyamba era n'akabonero kakozesa agamba ndi namba ki namba 2 akumaze Senkubuge ye nominatinga bamulemesa abamu bagamba bamulemesa abalala bagamba nti bakkiriza bakkaanya so n'olwekyo ye ekyo takikkiriza ekyokubiri atonda ekintu kyonna kakati eno People Power Front kyawandiisibwa nga balowooza nti aba People Power bagenda kuwandiisa ekibiina kye bayita People Power newaka kati kibasooke ng'oli bwajja n'akusookayo ogenze otambudde eggwanga lyonna ogenda ogamba nti nina kampuni gyendeeta bagiyita Tentacles Limited kati ye kyakola n'adduka emisinde n'alizavinga business name kibona alironyeza nga yayina erinnya tokyalifunye wakiri olimugulako oba kitegeera ng'abantu bagulanga license eza radio eza TV bagula eza exploration y'amafuta ezaki naye nga tebalina ssente naye yabadde n'engeri gyazifuna kati bw'amala mwabayina ne mutandika okuleeta nga bwe musaamu munoonya kati nga sanagala frequency mu Kampala osobola kifuna kati eno PPF eno abakulembeze mu NRM be bagiwandiisa era omukulembeze yagiwandiisa ye vice chairman wa NRM wa Eastern Region Captain Mike Mkulu so n'olwekyo yateekaawo
mwabeyense ate munange bibina byobufuzi ebitagamba nti mu filing annual returns tikakati bakujjeko tolina tin bibeereeyo eriyo n'abalala Dr. Besigye ng'agenda okukomawo badduka emisinde ne bagamba kakati oyo olaba luli yayisimbirawo ku reform bwe bakola ekibiina kati bwe bagenda okuggulawo ebibiina by'obufuzi oli nadduka n'awandiisa reform party bamuyita bamwine kati nafuna n'obwala DC era buli akolera ebintu bino gavumenti bamuwa bamwine Fred n'awandiisa reform party n'ekisajja kirala bakitaani njerabidde kyali kisajjaawo kiddugavudugavu oba mujuni bikyebyo naye nga nkijjukira kyali nnyo nga bwe kyogera olabanga Dr. Besigye yennyini yayogera nga kiina eddoboozi lye so njagala okubabuulira gavumenti ekola obubadde buno naye bino si birungi bwe mubanga mwagala tugende mu democracy abantu mubaleke bakole formations zaabwe zigende mu kisaawe tulyoke tugambe nti okulonda kwabadde free and fair kati already kuli rigged kubanga inabo blockings oba blockings kati bagende wa bajja independent ogambe nti okulonda kwadde mu amazima siba DP siba NUP tewakyali BFDC baagala kukola their own vehicle gana baaki Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga leero avunaana Nup. He has accused Nup of rigging him of 1 million votes. Eno ye program Chigambo Honorable President w'eggwanga muwulidde president agayo babagala bagende mu court manchi asinga okunsanyusiza akayogero oluzungu lulungi is a very eloquent speaker era bw'oba toyagala kukkiririza mu president wa ggwanga kyayogedde oyina okukola ebintu nga bibiri ekisooka tomuwuliriza oba bw'oba okkanyiza nti kamuwulirize kola research kwebyo ebibiri bw'okolako kimu kyokka ekyomuwuliriza nga gwe tolina research ogenze akati mwami kungu njagala mbuulire electronic voting how does a voter cross check the record on electronic voting? Which record? A record of voting after voting. Otegera otya kyokoze? How do you cross check? Nteka mbudesi chinkumu. Naye bwe kiggwa gwotegera otya nti akalulu k'okubye kagenzaawo owookubye electronically kwa wano okatiikinga era ne bagamba ne likawunti ne mubiraba kakati singa njagala okutegeeza ekyo kigambo kyayogedde by the way waliwo n'omukulu mwe yakyogera yali vice president wa deputy president wa Kenya myaka nga ebiri emabega aliko katiga chagua ebiseera ebyo yali deputy president Ruto era yavaayo n'agamba nti n'ayogera amannya g'abantu bana n'agamba nti gavumenti yakuno egenda bakozesa ebakozesa baagala kubba bululu kubanga abatuuliza mulina kitegeera nti wadde yali deputy president naye baali baawukanye ne mukamaawe nga yeesimbyewo ate nga mukamaawe awagidde wa ludda luvuganya era ono n'avaayo n'agamba nti bategese bano okubba obululu tulina okulwana ennyo okulaba nga tugenda mu electronic voting era abatuuliriza abakulu abo ne balwana era okulonda kwe Kenya ne kubeera electronic ekyavaamu ate ye yabba obululu ng'ate akozesezza kampuni eyava Isirairi eyategeka ICT bulungi nnyo neetekawo servers zaayongera okubala nga bamaze n'okulangirira ebivudde mu kulonda naye nga server ekyabala nga yagiteekamu algorithm ekubisa obubwe nga ye bwe bamuwakamu algorithm eyo eteekeddwamu yeemuwa buna neeyongera yinza n'omwongera yali etuuse ekiseera ng'egendamu obululu bonna ng'ate nabali eyina okubawaayo kati nga obululu butandise okusinga abalonzi era bwe bagenda mu kooti
ekyabataasa kyali kimu abatuwuliriza kimulina okumanya nti kooti egenda okwagala okuyisa ekiragiro nti servers bazigulewo ng'ate servers ziri hosted wabweru wa Kenya ne bamugamba nti etteeka ekiragiro kino eri tekituuka abatuwuliza waliwo kye tuyita jurisdiction titosobola kutuula wano n'owaaba omusango ne gunsinga nti nina kye nabbidde Kenya nga gwe waabidde wano buli kimu era ne bwe ngenda kakati katugeze singa njagala ne ngende Kenya ne ngamba nti President Museveni tulina omuwamba tulina omukuba tulina omukola ki ne ndi Kenya nensiriko omulundi gumu nenzije Uganda ne sidamu kunyega tebasobola kuntwala ku treason golubinolo eyawano tekwatawo wali ate bano balumbuye bali bagala okunoonya ettaka babakomyewo bali bajja bagamba ki kubanga olaba okujjako nga bw'omuzza wano asiri wadde n'abaako comment gyayongera okukola naye biri biba birala biri birala so n'olwekyo abatuwuliriza saagala mukyamuukirire kubanga bannayuganda nze mbamanyi kati bajja kutandika electronic omanyi kakati electronic gwe tomanyi nawe babubala tosobola bubala mbi nnyo n'okusinga ekibaddewo ate bigenda kunyuma kubanga ajja kutuula mu ofiisi abagambe mubampeere mubawe olabina ebyolupapula nga DR form ekulemye okujjayo ennakapiripiriti okujja obubale kakati yes so n'olwekyo obubbi yabba akalulu obubbi bw'akalulu president yagamba mwagale electronic president mpozi bw'aba ayogedde ekintu ekyo n'abasomesa luli ku ngeri ki akalulu gye mugamba nti kabbiddwa oba kabadde kamazima naki nabwenkanya twababuulira kati ebintu ebyo bye tubibagamba njagala buli kye mbagamba mumbuulire oba ddala ekibiina ekiri ku ludda oluvugamya ekyo kikisobola okukikola ekisooka coercion okukozesa ekitongole ekikuuma ddembe okunyigiriza abeesimbyewo ekyo NUP yakikola okozesa amagye ne poliisi okozesa amagye ne poliisi mwami Kyagulanyi n'akomandinga amagye ne poliisi ani akulira ebya security ye Edi Mutwe n'agamba poliisi nti kati mukuumaawo abo temubakkiriza coercion tukigatte ne suppression mwami Kyagulanyi kyenzijjukirako baamugaanako okukuba campaign mu district 13 13 kakati naye yennyini president w'eggwanga atubuulire district meka mwami Kyagulanyi ze yamugaana okuba nga yagamba president Museveni nti awo nkugaanyewo togenda tekisoboka kubanga asobola okukola ekyo yaba yabbye akalulu oyagala kati ne mwami Museveni atubuulire Kyagulanyi waliwo weyagaana candidate Museveni okutuuka Kyagulanyi wawe yagaana candidate Museveni okutuuka asabewo obululu kubanga nakugambye eyo yemu ku guidelines ezatekebwawo Robert Da zosinzirako n'ogamba nti buno bululu tebwabaddemu mazima naki nabwenkanya sejjukira n'olunaku n'olumu ekyo nga weekiri ekyokubiri oba ekyokusatu okubala obululu nti babubalize mu ngeri y'amankwetu batubuulireyo district emu oba bbiri oba ssatu nga mwami Kyagulanyi ne ttiimu ye be baabala obululu obwo era nga babubala bubi batubuulireyo president w'eggwanga yeetaaga n'atuwaayo district emu bbiri oba ssatu nga NUP ye yakulembera okubala obululu tagituwadde era teriiwo kubanga ne mu Buganda muno NUP mwe yawangula era si ye yabubala so n'olwekyo kitegeeza kiri president w'eggwanga kye yayogedde bw'oba tonoonyereza osobola okulooza kituufu naye bw'onoonyereza omanya nti si kituufu kakati nabagamba era mu nteekateeka eno eya Professor Robert Da ng'agamba nti n'akalulu era kabbibwa okusinziira ku mateeka agateekeddwawo agakulembera okulonda nti singa wabaawo amateeka agateekebwawo nga gayamba abo
abagala okuwangula kitegeeza akalulu kasobola okubbibwa. Kakati twagala president w'eggwanga atubuulire mateeka ameka NUP ge yakola nga gakwata ku byakulonda era nga ge gafuga mu ggwanga lino era nga gakozesebwa mu kulonda kwa 2021. NUP ng'ekibiina NUP ng'ekibiina kyasonzemu oluno okubba akalulu kyali tekibangawo ekisooka mu palamenti tekyalimu n'olwekyo palamenti yakola amateeka ekibiina ekyo tekyalimu. Kale oyinza okugamba nti omukulembeze waakyo ye yalimu naye yalimu bw'omu era n'amateeka agamu ku gaakolebwa nga mwali gaalaga nti talina kyayinza kubakola mwe mwali okukyusa ssemateeka okuggyako age limit. So n'olwekyo pulezidenti w'eggwanga si kituufu. Ensonga endala media access. Twagala pulezidenti w'eggwanga atubuulire radio ne TV meka NUP ze yamugaana ogendako mu kalulu. Ebyo ng'ebibuuzo bibuuza bingi. Anti kakati ezo ze guidelines ezatuweebwa Professor Robert Da eziraga akalulu kabbiddwa oba tekabbiddwa. Okay. Nga tonnaba kugamba miliyoni emu. Soko yanukule bino bye bivaamu eyo. So n'olwekyo tulowooza nti ku bombi kuliko yali asobola okugaana munno ogenda ku radio era yamugaana. Oyo yabeera yabba akalulu. Yaba yabba akalulu kuba ye yali alina obuyinza obumugaana okugenda mu media legal framework biki. N'olwekyo president wa Uganda nze mmanyi era nina okukkiriza nti ekyo yabadde naye asanyusamu busanyusa bantu bino naye tatera kukola kintu nga talina kigendererwa. Ekigendererwa ekikusike kyakuleeta electronic voting system eyo yo abantu bagenda kunyumirwa kubanga ejja kuba esalibwawo abantu ekisooka nga tetubamanyi kuba tewali kumwena agenda kusula mu kyuma mujja kuba mulinda bulinzi nga era oli akugamba nti ngenze kukuleetera mazzi mu kisero bwe n'otuula wano n'ogakola ki n'ogalinda. Wano tubadde tusobola okubala ne tugamba babala ndaba nti kamu bubiri busatu kakati artificial intelligence yegenda okubala bakoona bukonyi ne bagamba nti ogenze. Abantu ababadde bawabala nga tusaba ne voter count kubanga nzijagala mwetegereza amateeka gabaddewo engeri gadde gatuyambamu nti singa omuntu akusingako obululu katugeze nga parliamentary 10 mukaaga musanvu osabirawo recount awo baddemu babale kasita box zisangibwa nga zikyali intact siru zaazo zikyaliko ne baddamu ne babala ebyo wano ku electronic voting tebijja kusoboka kubanga ogenda kubala otya tewali. NUP ina ministry ya ICT teina servers fe tugenda zikebera tutya kubanga electronic fe tujja kuba fe tugenerate amasanyalaze fe tuli mu computer munda tubala fe twatendesa abo bazisa computers abantu bafa batuwuliriza kakati eyo bwetandika musooke mudde mwekabireko emyaka emirala 10.